Kapere yavudde ku mutwe yagoyaze naye omukulu namwesikako ng'ayita mu swita mayina gy'alaga naye ng'akulaga agenda ng'alina mweraliikiribwaga kino sikiraba nga muntu wona gamba anayenze kanve mukavuyo kati beno zagambye bannaye alijjukira was 80 ziri bamusajja wattu kati akavuyo ako nga bayinza n'omunyira wansi zagambye bannaye yadde gyendaga simanyi yonna ebirala nabiraba oluvannyuma ne kasooke neetaasa ekibambulira nve wano nga balinza nti omulinnya musajja wattu wali babadde bakulinnya atalina maanyi oli talina taliyitawo tobeera na mukulembeze atolina maanyi kuki musajja wattu kati bambi yayiseemu buyisi era munaale okuba nti abagizi babadde bajjudde ekisaawe gye bamulondeddeeyo bamulaga gyadda Kapere yalinnye ennyonyi omulundi gwe ogwabadde ogusookera ddala era nga yabadde essanyu gyali okuba nti omulundi gwe okusooka okulinnya ennyonyi yatambuziddwa mukulu we pulezidenti we era pulezidenti wa bonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nafudde enseko olunaku lw'ejjo Kapere byamususeeko twabadde tunoonya omukulu ejjo ku kisaawe naye akavuyo kabadde k'amaanyi like abantu essanyu ensasage yabadde y'amaanyi emizira akasindikagano akakuubagano nalabye Kapere gadduka emizinde Kapere nga bonagamba nti banayinza akavuyo sijja kasobola kambi nabadde nkwata omukulu mukulembeze amaaso gange kwekikola Kapere nga adduka engamba Kapere ate alagawa omuntu yamulese nga amuleka bbali Kapere nga wuuyo akunogguka simanyi oba teyabuze kuba taluseke ku mmotoka Kapere nga talabikako nga tulina mumulinda bulinzi tubuuza aliwa Kapere ye byamususeeko takirabanga zino sawundi z'owulira zikirabanga Kapere yadduse ku mukulembeze ng'akavuyo kamususeeko nga bimususe tabitegeera bambi experience yasosta okuba nga atambula njagamba nti waliwo yatuukidde neba nga si nnungi n'akamu kusaidi naye nga mwebale kubaawo banaye mwalaze pulezidenti okwagala okw'amaanyi okw'ekitalo ennyo mwebale kubanga mwaze mu big numbers okumwaniriza yatuuse olunaku olw'ejjo era nga olunaku lwa leero agenda kuba n'abantu mu desert safari olunaku lw'enkya gwe kujja okuba omupiira abaganyumira omupiira ajja kubaayo aguggulewo then omupiira gula gwa saa 10 ze gujja okuggwa then abantu batravelinge bagende ku boat cruise program bwetto bweyimiridde naye nga temujjanga okwo mwongere okwagala omukulembeze enkyukakyuka eri mu process era nga buli kimu kijja kuba kiggwa so sitwago si yabwereere ennaku lw'ejjo banaye nalabye okwagala kwe sirabangako banaye Bobi ayagalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagalwa Katonda banaye wakuteekako favor tekiyinza kulemesa nothing can stop you at all nabye olunaku lw'ejjo ekisaawe nga batera okulemesa abantu abo abayitawo ku Emirates kubanga ekisaawe kya corporate terminal naye baatulese nenatuseseranga ne kamera njagala giteeka wansi oba nga ntende bali nga ngamba baba natukwata wabuyinga olabira ddala abantu baleekaanira waggulu nga basanyufu bityateri tosobola mugambako mbu basiriko bamwefuga ebiki nga balekaana ebo bonyine be batuuse ne bajjayo n'amasimu nga batukwata bukwasi bakitegeera nga bakibasuseeko nabo situite n'ebivaawo ngeri ngaetaakoze abantu ne bajjako obaati bw'emmotoka zaabwe ne bayitamu emitwe nga bakwata videos nenga nja bebaza nze nakomyewo dda ku mirimu nyina okukwataganya emirimu gy'abakama bange naye updates zonna njagezaako zibawanga zinagenda mu maaso naye emirimu gituvuga sipiidi eno so desert safari sobodde baayo naye nga munsaasire bannaye emirimu gy'abakama bange gintwala naye nga ngezaako nnyo okuba nga mbaweereza kyonna kyemba nsobodde naye updates zonna njazibawa I'll get away ninayo omuntu wange updates njagezaako ziba buli kimu nga kitambula mu mbeera bwetu